Yes, yonna jolingo okyekuumidde ku Projan Media TV nga nawe nagambye nja kuba nkuwa amawulire ag'enjawulo nga tunyumyanyumyamuko wano era ne nkugamba nti okutumira nja kuba ntumira nga maze okuwa eggulire webale nnyo kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV. Naye omukulu Eddie Kenzo azeemu era n'avaayo bambi n'abaako concern jawa eri abantu abali ebweru. Ffenna tukimanyi nti omukulembeze yasiba eggwanga kye bayita lockdown olw'ensonga ya coronavirus, ekintu kyatakola mu bubi oba nze kyemanyi tekikola mu bubi, yakikolera eggwanga okubanga tubaako engeri gye twewala okubanga tuddamu oyingiza obulwadde buno nga bungi. Naye ate omukulu Eddie Kenzo yavuddeyo n'abaako ka video clip kataginga nga waliwo bannayuganda bangi oyinza oba obadde tokimanyi naye mu nsi nga China abantu abannayuganda bangi bagobeddwa mu nju oba okitegeera bagobeddwa mu nju ze babadde barentinga olw'ensonga nti abantu abasinga basuspectinga, sijja gamba Uganda yokka, mulimu n'abana Kenya, olw'ensonga nti abantu abasinga basuspectinga okuba nti balina ekirwadde kya coronavirus. Nga naffe we twalabanga abachina wano nga balina hotelu mwe bali ne tulowooza nti balina ekyo ekirwadde era ne tugezaako okuba nga tubeekengera ne tubayitira ab'ebyokwerinda. So kyekituuse ku bannayuganda abali mu nsi nga China ne mu nsi endala. So Eddie Kenzo yavuddeyo n'akubira omulanga government n'agamba bambi abantu abo beetaaga okuba nga tubazza osegeera kubanga essaawa zino abantu abo bwe bafa tujja kuba nga twejjusa, we shall regret later. Kubanga nabo bannayuganda. N'agamba nti nze olaba nze nga Eddie Kenzo sirina ssuubi eno gye ndi, I'm hopeless where I am. Nga wataginga n'agamba how about bali abantu bolooza ate bo bawulira batya osegeera kubanga yeye kituufu naye bamulokingira mu Ivory Coast, naye engeri gyali sita waliwo possibilities nti ate life gyali musimbi oba okitegeera na kati ye ng'agezaako comparing gwe ate bali abalala golooza bo bali ku ki osegeera. So bambi nakubiriza omukulembeze okubanga agezaako okuggula ensi asobola okubanga abayingiza abo abantu abannayuganda abali stranded. Kyesimanyi oba omukulembeze asobola okukikola, nawe osobola otubuulira ku ndowoozayo yonna gy'oli ku nsonga eyo. Naye nga we nabagambye nja batumira nga story ewedde. Kasimu nkutumiddeko, Namata Anet nkutumiddeko, Agatha Alembo nkutumiddeko, yes exclusive with facts yo channel mugende mugisubscribingeko, ani kwagala nkutumiddeko, Salina Matovu ntumirako ne Sasha Cream kutumiddeko, Princess kutumiddeko, Agnes kutumiddeko, Baby Girl kutumiddeko, Sarah kutumiddeko, Mariam kutumiddeko. Kale yonna gye musinzira mbatumirako okubanga mwebale kwekumira ku Projan Media TV. Bingi bikyajja, tujja kuba tubaleetera buli ggulire ligenda mu maaso mu ggwanga, social media entertainment, buli kimu ojja kuba okifunano ku Projan Media TV. Nga we nagambye nyiga akade ako osobole kubanga ofuna notification buli story gye tubataddeyo obenga ogifuna bulungi nnyo.